teyandeka. Mwebyo byonna tiyandeka. Mwebyo byonna tiyandeka Mukama. Nyina ensonga y'okujaguza era bwe mbasabira Katonda gwamanyi nti akola. Kubanga nzijukira batwatutegese service nga y'amaanyi yakuwaayo baana. Tugira nze okumala akaseera. Abantu bonna beetegese okuleeta abaana. Naye olwokutaano ne banteeka mu kkooti. Entebe n'ennyimirira. Nendaba omubi ng'alinga omuti ogwamera ku ttaka lyagwo. Ne tuyimira ne Susan Makula mu kaguli. Tetulina gwe twabba mu nsi muno. Ensinga egamba Sunday service tekyabaddewo. Naye Katonda asala ogw'ensonga. N'asala ogw'ensonga. Tebaatuteekako wadde akannyogoga. Naye nga Sitaani yali ayagala waakiri oba tebasobola tusiba myaka mingi. Kale batusibe ku Friday. Batute ku Monday. Kubanga ate weekend kkooti zikola. Bagenda tuta ku Monday. Ng'abaana be twabadde tulanga mbutugenda badedicating nga tebaweereddwayo. Nga ne service tiyabaddewo. Zabbuli 124. Singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. House of prayer, Canaan land, Solot Media. Ayogere kaakano. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe. Abantu. Akagambo kano kamakinge nti abantu. Waliwo abajja okugolokokerako ne waliwo abantu abajja okuyamba. Waliwo abantu abajja okugolokokerako. Sitaani oba ataatonda. Asobola ofuna abantu bakugolokokereko. Katonda yatonda y'anaabulwa abantu abanaayimirira naawe. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu akuweeyo abantu abayimirira naawe.